zanga bagenda ate ng'olondooza ategedde ogenda kuŋŋamba. Era amasuuka ge wasibayo kwolwo baagonoona. Amasuuka gaaliwo wagaye masuuka kikaki fix and match. Kati mwana gwe manyi nti kwoli ondaba era obadde onkubira ndowooza yeggwe abadde ankubira kuba nakubiddeko dda. Amasuuka kwolwo baagonoona. Kkiriza ogaane bino njogera bya ddala era bw'olaba nga ntunudde mu liiso lya kamera. Omanyi bw'otunula mu liiso lya kamera omuntu aba alaba ng'omutulidde. Va ku bino kati kantunule mu liiso lya kamera buli ali ku live eno ogenda kulaba nga ndinga akutunulidde. Ekituufu kiri nti kwolwo olunaku amasuuka gano baagonoona. Baagonoona kugamba bya ddala. Luno sirwali naye weebaze Katonda omukulu oyo. Ono omukulu abadde asobola okukuleka paka naye kuba makafaananyi ova kubanga okumawo entebe wali ku airport. Omukulu ono wali yagadde abeere nga akwekweka ng'amanye ekigenda mu maaso. Munnange ndi bize Viola ky'obadde oyagala nga n'akasente naye kati ssaawa eno okyalinayo chance yo okyasobola okukola. Nze ngamba wali badde okwata bukwasi soda n'omuwa. Kyenyinza okugamba ataasizza kingi ky'otamanyi kati wamma tumalayo kukowana. Nze kyemmanyi yali amuwerekera. Yali amuwerekera ngamba amasannyalaze gagenze tegaliiko. Nze nga olondooza nga bagenda ate ng'olondooza ategedde ogenda kuŋŋamba. Ngeze ku TikTok ondowooza data ntaddeko data awera. Kale katufune ku koola endala. Ate andaga nti nze musobya. Sikugambye nakugambye era agenda kwekwasa ekyo kati ankubidde essimu n'aŋŋamba ompulira ankubidde essimu n'aŋŋamba nti ande olwo akyusiza ennamba koze nadde mu brokins akyusiza ennamba nakuba ku nnamba yange ey'okubiri n'aŋŋamba oliwa ande koze ndi ku dduuka n'aŋŋamba oliwa nkwagala nedda mbuuzizza ande oli otya konze gyendi n'aŋŋamba naye musajja kikyofa kinange owulira ne mugamba ani ono n'aŋŋamba tesagala wesiruwaze nkwagala oliwa ndi wano ku dduuka lyo mbadde ndi waka ndi wano ku dduuka lyo ne mugamba kanzije kitegeera ne sinaba gendayo mbadde nkyali waka byebyo. Olwayagala ki? Ate nze mmanyi nze aŋŋambye ali ku dduuka kati naye ngenda gendayo ndabe ekyaŋŋamba. Ojja kuba ombuulira aŋŋambye mbukira ngenda zuula amazima kyabika mweyagala ne ande kibiki n'agamba mbu nsobola ntyo mmanya mbu ande mukwano gwo ate ne mugamba ajja aleeta akasiba akatimbe waka nga waliyo omukazi biki nze simunyenze nsogedde bingi naye nze ne mugamba wabula ky'olina okukola ntaamuko ku space. Oli serious omuwala mweganyi? Ate nkulimbe ande nkulimbe kati wulira kirala nno waneno kati nno weyeeropedde wulira era ng'ambyeko ne gayo oli ayabadde amukubira essimu ne mugamba okimanyi nti n'omuwala omulenzi ono ate yeeropye kubanga agenze nakwa statement n'agamba kirabika yasoose negana buno omuwala wakatatanabaayo biki n'agamba kale bwe kibanga ompulira naye ankubira ngamba ki wamma ompulira kati kati ompulira agenze n'agamba nti n'omuwala tamumanyi tanabeerako waka ate n'amala n'agamba ate ande oyo alabika statement gyakyogeddemu alaga oyo omuwala amumanyi kati nebuza muwala kigwe mmanyi gwagamba ate nga wakati wabadde muntu omuwala olabika omumanyi era ayagala omubuliremu era ayagala mumutwaleyo kuno kusimya kumanyoko ate nze nange kyeneebuuza bw'abanga ddala kituufu yigana wakati nabeerayo omuntu akijje ku kyokugamba mbu nno kale ate andi alabika omuwala amumanyi ani gwe mmanyi ate nga wakati tewabadde muntu yambe tewabadde muntu ankubidde essimu tewabadde muntu ewaka ande yabeerayo wasanzeyo omuwala ateekwa okuba girlfriend we nga tasulayo akitegedde nga tasulayo because kolo lumagwa osibaayo akatimba yatambula n'avaawo ate nga amasannyalaze gaaliko tewali we gaava amasannyalaze gaaliko bulungi nnyo era teyakulimba wayangamba mbu amasannyalaze tegaliiko era nangamba
nti ayise na wano n'agenda n'angamba kankutuire wano kuba wali wensula siwala n'agenda ate nno owuliriza bulungi kati okola kati amasanyalaze gaaliko sooka owulire amasanyalaze gaaliko bulungi nnyo mbuuza lwaki ne programu yali ku TV ngimanyi kwaliko Spark TV nga kuliko buno obukazi sonyo bakeka Momo 19 ayina nakawala akala kagenda nako ninga bali kwogera kwa alien skin okitegedde nga kale wala kale kagamba alien skin yani ko Momo tumanyi alien skin eyo programu yali ku TV ko ne mugamba ha kanona akawala nonno hata nkule talo nno bajja kakolako biki nga tunyumya naye ndi kunyumya nayo yo guy tanega programu yali ku TV ngimanyi yali Spark TV kati nate ndoza wajja kati yale yagala akwesooke mu maaso era bwe kyali etambulanga speed nga yagala agende masa nesoka nkirako mwala amutegule ninga nange nzijirako mangu obudde bwali kiro ate wamugamba nti nzijja yes ekitegeera wamugamba namusanga na ku mulimu samugamba na kumugamba mbuno ndi kujja nagenda bugenzi paka oli ku stopping mkati ntumiddeko buli mwana ali kuno nga wakulira wajjajjaawo buli ali kuno ntumiddeko buli mwana nga oli mulenzi nga oli kuno naye nga wakulira wajjajjaawo nze nindako buli ali kuno nga oli mulenzi naye oba oli nga naye wakulira wajjajjaawo kale ekyo tugiremu tuka wali wakolera ne tugenda paka waka kozi nagenda obudde wakino alimva mu town kusuubula era yankubira misana nga ndi mu town nangamba ande omukazi angambi jangu teza katima ne mugamba anja kujja nga nfunye obudde samugamba dirwe ngenda nagamba oba leero namugamba kanzijo olwaka wakuwungezi oba bwe nabasobodde nja kujjencha kati namugwako namukomplainingako ke mabega mpozi nga yoyo naye nze oli bwe mulaba sategeza kale nnyindo naye face yo ngimanyi nesafa ku nnyindo nze n'ebifaananyi by'omuwala andi mbirina kati ogenda nze nja kusindikirako kimulaba oba yeye kale naye nga kyoba olina omanya nkubidde essimu naye kyabalina manya nti nze gwe walampandi ngoma ne ntata neeri jamu byantisatiisa ebyo ate sagala kusaawo olutalo nze nayo siswala na kumuddamu kubanga nkubidde essimu nze essimu mujja kubya ne mugamba kale kanzije kati bino byayogera akutiisatiisa akola ki tomumanya agenda kukola ki bwekyomumanya alina kyali talina nakyagenda kukola talina kyagenda kukola kati awulira amazima gamutuddemu ate newange takyasobola kunyiga kati kubanga obwedde akuba amasimu nga ngajjako n'akuba amasimu nga ngajjako nansindikira audio nenziwuliriza nensirika nessimu ddamu ekitegeera amazima agamanyi ate era bwe naamuvaamu andi nja muvaamu nze siri mukazi mubi nti oba nadiba nakuba nti ebyokutambula wano nawali sibimanyi ate bo abasajja tebabitegeera ngeno nkola tubeere bulungi ali mu nnyumba ku buliri bwange kwaleeta omukazi kitegeera ku buliri bwange kwaleeta omukazi okay kano kakayiseewo ntubiddeko buli muwala ali kuno ng'oli mukyala nga wali ogenda ku kyeyo enkumbi zo wazireka mu nnyumba enkumbi ezo bannange mufune muziteeka bino sibyogera nti ki naye ebirala bino sobireka enkumbi muziteeke wala nkiddamu kino ng'oli mukazi ng'oli muwala ng'oli kuno wafubutuka mu maka ga bbaawo wandiikaawo nti enkumbi wandiika ekigambo mu capitoleta nti enkumbi yange nagireka bw'oba tewagireka gamba saagireka mbabuulira ekiddako nina ensonga lwaki njogedde nsinzidde ku kino nti ono baleeta ku buliri bwe era oba osanze obuliri obwo buliko amasavu ga lumonde kuolo nnaku amasavu gatonyegalyawo gulinga mubisi gwa nkiso kale ekintu ekyo so ensobi azifudde obusungu ensonyi azifudde obusungu amene tunagira sagala kuteeka muntu ku polisi biki naye nalaba nga kisosizza nnyo jamutwalayo nze mu reporting naye kamusooke mumuleke asooke n'agamba oze kola lwaki atoyogera by'osanze yeebidde kano mukawulirize bulungi basse bwe bannyabo kano kakulu nnyo ku saidi yammwe abali ku programu eno kuva gye twatandikidde audio gyemulikodize gyenkuwadde eno agenze n'agamba oze kola lwaki atoyogera by'osanze yeeridde ate egini yeeripira okweropa mu audio eyo oze kola ate lwaki oba oyogera by'osanze eno
N'agamba nti nze era njagala mbulire Andy kyanjagaza kinavudde mugamba kati oba toyina ky'oyinza kuŋŋamba ng'owulira toyina ky'oyinza kuŋŋamba reason lwaki Andy namugamba kubanga Andy nze ndi client naguzeewo bintu najja n'abikola ki n'abireeta era gwe waŋŋambye mukubire ajja ateekeyo akatimba era ne muteerako mu message ne nkuwa n'ennamba yina omukubira najja ateekeyo akatimba kati ensonga ki eba ekuvumya kati kambuze Andy ye ajja kumbuulira ekituufu lwaki yakuvumya ekitegeera n'asirika bw'omaze okuŋŋamba ne mugumba ne mubuuza omuwala Andy gwe yasanze ewuwo n'omugamba afulume asimanya agenda yanula engoye muwala ki yaani era kuva ddi n'atabuka ne yejjako waya muwala ki gwe yandabye naye biki yogeete nomuteeka gwe ngenda muwasipe tolaba nti bagamba nze bakadama bateeka mbasajja sente Andy oyo omwami mmaze naye emyaka 4 abadda muweera abaana be simulinamu mwana naye muweera abaana be okitegeera olw'ensonga nti tuwedde kano ddamu okawulirize bulungi Andy ye ajja kumbuulira ekituufu lwaki yakuvumya ekitegeera n'asirika bw'omaze okuŋŋamba ne mugumba ne mubuuza omuwala Andy gwe ngoye muwala ki yaani era kuva ddi n'atabuka ne yejjako waya muwala ki gwe yandabye naye biki yogeete nomuteeka gwe ngenda muwasipe tolaba nti bagamba nze bakadama bateeka mbasajja sente Andy oyo omwami mmaze naye emyaka 4 abadda muweera abaana be simulinamu mwana naye muweera abaana be okitegeera olw'ensonga nti annyambako ku mwana wange omu okitegeera nange nensalawo mbeere n'ababe naye ate oyina ate bwatyo bw'aba bwakoze tagenda kuddamu kulaba wadde ekikumi kyange buli omu asigalenga bw'ali okirabye kyenkugambye ye kennyini yeeroopye eyo yennyini gundi gy'omuli Codens agambye mbwozze kukola wazze kuteekayo katimba lwaki oba oyogera by'osanzeeyo biki bye wasanzeeyo ajja kutereera gwe byonna ajja kubyogera gwerinda twetawaana nagenda ku police Andy ebyo byawoza mbu simanyi talina kyagenda kukola kati akatengo kamutuddemu yenna akankana kuba namugambye nga sinaba mugamba kintu namugambye oyina ky'otannaŋŋamba nga sinaba kugenda wa Andy oyina ky'otannaŋŋamba kubanga wagambye Andy yakubidde n'akuvuma wakubidde brother wange hello wangambye nti oli ku dduuka tosaba ngambye toliiwo neebase onsumba obadde oyagala kisebo kagala osiriwale Andy kagala kuyisinganya nawe bigambo naye simanyi kikyo njagaza okiwulira Andy nze gwoli mu kuyingirira tomumanyi wajja buzi kuteekayo kateni nakujja kusaluni yange tomumanyi Andy tomumanyi Andy tomumanyi nze nkugamba bino ebintu sirina kyengenda kugamba naye tomumanyi neesonyiwa Andy ndaba bulabi oba okyayagala okuba nti noobeerawo okitegeera nze sikumanyi tomumanyi Andy tomumanyi Andy oba tomanyi muntu tutandika kwogera ku muntu kintu kitaliiwo okitegeera bw'oba owulira nti nooyagala muwala mukazi mumwagale okitegeera naye okumanya obusiru bw'olina ate ogenda oyogera ku bantu okuba kyoba onjogerako ekitegeeza nalimbye ate walimbye wayogedde kyekituufu kyewayogedde wajja okukitayo kateni oba nga omukazi omwagala nga tulina kyosobola mugambe direct okitegeera so si kugamba kutandika kugamba muntu bintu bya kisiru eba bizinensi nange njogere eba bizinensi oze kola kintu kirala ate oli mukwogera birala bitakukwatako byosanze eri nange njogereko akuddira mu luyimba taluwoomesa nze Mr. America Uganda ensonga zino tubadde twagala tuzireete wano wankisebo genda ku poliisi we reporting kati ensonga zino twagadde buli ali wano ayigireko olw'ensonga nti 24/7 tuba tukandabe mwana muwala ono alina message yampadde waseboba
Okay, kamalo kubira kale mulabye ndowooza lwaki tubadde tugamba omukyalo talina kyeyate ye talina ne bino tategedde nti bwebiri kuba mugayi gyankugo ndi kyoba wassebo kyetwadde tugambe eggulu nti omwana ono yadde alina okumanya ekituufu kyekyo nno era kyewuunyisa nti naye kati tabaddewo naye no problem. Yes, Viola. Wanje? Gyebaliko Viola. Kale sebo nawe gyebaliko. Olunaku lutambudde lutya emirimu gitambula gitya? Emirimu si mibi kozikwe. Otegedde gwe ani akubirwa nga takuweeza oyo? Waliwo akubira nga takuweeza. Ani akubira? Wanje? Brother wange yabadde ankubira. Naye nga gweyogera naye. Brother wange yabadde ankubira naye mujjeeko. Okay, gweyogera naye omutegedde. Eddoboozi nditegeera sebo kubanga ifolowawo. Okay, kati ensonga zino njagadde nkubira akasimu kano. Twabadde bakakubira ggulo. Owulira? Yes, sebo. Ne tugamba katusooke tulinde. Kati nze naye kyembadde nsaba Mr. America. Mbadde saagala bintu bino biteeka ku live nti bandabe oba bamanye amanya gange. Wuliriza. Teri akutadde ku live esi yange. Daddy wange kwali baganda bange kwebali mbanja kuswala. Okay, nkitegedde kati nange ensonga eno essimu gye nkubidde enkulu nnyo mu bulamu obwo. Owulira? Yes, sebo. Andi singa yabadde tayagaliza kino nkikulayirira. Njagala okuwemu akafaananyi Viola ng'okomyewo okuva wuliriza kino ng'okomyewo vva ku kyeyo. Andi n'atandika okwekeeka bw'omukubira essimu bwe yeekweka ndi bize ku business. Kiki kye wali lowooleza ku sayidi yo? Tewali gambye nti y'omu ku bayaaya abasookerwako. Sebo. Kati Andi talina nsobi gye yakoze n'emu. Wali badde osanyuka n'okiwuliriramu emirembe ne weeyagala bwe kiba kisoboka nkiwuliriddemu emirembe Mr. America. Nkiwuliriddemu emirembe kuba mbadde nga simanyi. Okay, kati ekyokulala kyenkujinza okugamba simanyi oba kinina akagambo ke nayogedde nti Katonda waakola. Olunaku lwe baakugamba nti waliyo omupiira, tewaliyo omupiira ge mazima amatuufu emipiira gyaggwa. Gwe walowooza ki kwolwo olunaku? Ande lwe yagendayo okuteekayo akatimba. Ande bwe yavayo yaŋŋamba nti ŋŋenda laba mupiira naye ate ŋŋenda laba mupiira naye amasannyalaze gagenze kanzireyo no ku mulimu gye mbangulabira ssaawa zaali nnya za kiro. Ne mugamba okay naye mbadde njagala kwogeramu naawe ekiro. N'agamba kale bwe naba nkomyewo tujja kwogera. Bwe yamala n'akomawo n'aŋŋamba nti ate ntuse eri gye tulabira omupiira nga amasannyalaze tegaliiko. Ng'atuuse waka n'aŋŋamba kati ntuuse waka naye ŋŋenda kunaaba essimu kangise ku kyaja. Then bwe yamala n'avaako teyadda. Okay, kati munnange kwolole nnyini yali ava werekera mu kyalo oyo. Ate n'ekyokulala kino si kyogera mu bubi omanyi nze ewange omanyi bulungi nti okimanyi naawe okimanyi nti njogera mazima si bwe kiri? Nkimanyi kuba nkufollowinga ate era nali nayagala dde okujjewuwo nga njagala muzuule. Wali oyagala dde okujja? Kati kankusalimu ekimu. Nayagala naye nga sirina ngeri gye nzija Mr. America. Yes. Ebintu nina programu z'enkola ezitagenda ku mpewo ez'ekyama nzikola eyo mu inbox naye kanjogera kye mbadde ngenda okwogera. Onzikiriza njogera ate si kyogera mu bubi nzikiriza nkyogere nga bwe kiri. Kiri kimyula. Sikulengeza bulungi bwo naye kiri kimyula. Amabina gadigida bwe gati. Kiriza njogere mazima merere cha brown nawe kenyini oli mweru naye waliwo kibagamba nti zali omanyi omukazi nasi kibi okuvayo n'agamba mukazi munne zali nti why zali olabika bulungi kati nange kino sikyogera mbubi ekyana kirungi sikyogera kukulumya bino nina kwogera mazima naye ekyana kirungi amabina gakola bwe gati gakankana guteberezaamu bulaza sister w'omuntu abeera atya wakanga ali mu tawulo. Webaze Katonda kinyinza okugamba nkugamba byaddala webaze Katonda ate kiwuliriyemu emirembe kubanga obadde okyasobola mu maaso kawo ng'olina pulaani ennene nnyo ezisinga ku buliri ezisinga ku byobadde okola
byoyita mu ande obadde ne plan ezisobola okubanga mugula ploti musonde ande agendereko naye nga amazima amatuufu muli mulongo tani oba mukkubo ly'omusambwa kyenjagadde okutegeeza ande yamize pini yasindikira audio yasoose ggyo ku ssaawa 6 audio yagisindise ku ssaawa 6 ogw'ekiro mu inbox yange ng'ayagala kusooka twogerere mu inbox nga naye ate yali yabadde yagala dde okugamba naye kyalibadde kya buswavu nga Viola y'omu kubali ku social media akasajja ako kabi nnyo bannange mukalaba nakawange ebintu nkagire bwe kati naye nga tekagira amazima amatuufu waliwulidde otya nga teyagamba kikyo waligambye kituufu kubanga nze andi namwesiga ate andi mbadde mulaba nga bwolaba emikwano nti nsobola omutuma ekintu oba atunda bintu nti nsobola omugulako ekintu ndikiraya nti nakintwalira gye mba mugambye ekitegeera ate n'ekirala andi nze nali namugamba ne mugamba nti mbadde nsaba omubuuza ebintu bino wagye bivudde lwakuba andi ye teyakikola ensonga zaalimu ne ka surprise ensonga zaalimu ne ka surprise mutiitiizi alimu obutiitiizi ona mutiitiizi kubanga n'ekirala andi nze namulagirira waabeera era ne muwa n'ennamba y'essimu ne mugamba nti yoono n'ennamba y'essimu yeeno because nze andi talina nsonga lwaki yandibadde oba yagamba mbukirabika muyagala ne ande biki bikinze ande tandabangako ande nagenda mu inbox ye nga kiraya nti namusanga ku TikTok ate nga n'ekirungi nti ande kitundu mwali nange mwendi anti ensonyi ze zaleese okubeera nga mweyagala ne ande ezo nsonyi ze zaleese ekyo kati mbadde nsaba webaze Katonda ng'ofukamidde kubanga guno gwa 6 omwaka tugutuuse wakati obadde okyalina pulaani nnyingi nnyo n'omwami ono si bwe kiri hello teekako VPN network ye kutuseeko basobole bannyabo tetukwata ku nsonga ne tutagiggusa bwe tuba tukutte ku nsonga tuba twagala tugigguse tekwetika ey'ensonga ne yeewedde bulungi nnyo kuba kibadde tijja tuluma nnyo nga tetufunye sayidi y'ono ebintu tubikwata mpola nnyo kati ensonga eyeeweddewo y'ensonga lwaki atayige tojja okay tukyagira netiwaka yona ekyagize katumalirize netiwaka ye emufukidde ak'ebitanga naye nja mulindako so kale kamalo yisaawo kano basobole bannyabo bonna muna gye musinziira gye muwangaalira bw'obanga olaba puroguramu eno funamu ekyokuyiga ebintu biri eyo naggambye nti wano waliwo omuwala buli obukadde 3 bamugamba omuvubuka gwe yasanga kuno yamugamba bagule seddume zente ziri seddume 2 ezente buli seddume yakakadde kamu n'ekitundu seddume ezo ku Christmas bazitunde naye twakubye essimu waliwo seggwanga z'enkoko teziriiwo emitwalo 4 omukazi ekisinga okutuluma yatusesebudde ono ayina mujja we mwe muve ku bba wange oyo omuwala mugambe tasiri wala ate agira n'amukubira n'ekiro wano nga mulaba n'enseka ne ŋŋamba musiru ono seddume zente ne seddume z'embizi teziriiwo nasese katanfe ono naye ono we Jordani kati ate ne wabe banange bangi byesibabuulira bye bingi ensonga ziri wano ziba zijjudde ankubira wuuna akuba yes mukwano network ekufuukidde ekizibu network ekusumbwa obadde onkubira ne network wangisewo kakati mbadde ngenda kukola ku delivery z'abakiranti bange obudde bugenze ndo kiwedde munnaye kale katusooke tufune ekigambo ekisembayo eri Viola oyogere naye kanfune ekigambo ekisembayo eri Viola mba connecting mwogere mwenna okay kale Viola network emusumbwa naye kasite ekituufu akitegedde bulungi nnyo ekyo
ekyomukisomo mulungi tetumulese mu kamera tubikutte mu nkwate ey'omulembe nnyo tubaagala nnyo tubaagalira ddala mwenna ababeera ku puroguramu eno ekyokulala ne tugamba nti wano gaba mazima meereere ebyange bwe tuba tubikola byanjawulo bisinga ku by'osuubira kale n'olwekyo ensonga zino tuzikola ne zibeera nga zegguka wabula kye twagala ande mbadde nsaba ogende ati ne kalifarensi ogambe nakola bwenti genda ku poliisi okwerinda sibuti kalifarensi va wano ogende ku poliisi okafune ekyo kiba kikola bulungi nnyo genda ofune kalifarensi ensonga ziggwe bulungi bw'oba ovudde wano eno so kale kati baako ekigambo wangisewo kale kayiseewo genda maaso. Okay. Bane guys, ntunda bed covers, curtains, blankets, masuka, pillows, school bags, ngato, byonna bitone delivery njikola bulungi nnyo. Oba ina nyumba yo kujamba za kateni it's okay. Oba ina hotel, oba ina lodge. Yes, Viola network ekukidde ekizibu. Genda maaso njamu. So guys, nina ne airport pick up. Mbane mje mpagireko mukole booking twakime airport pick up yange erimu wifi tukwa lunch wala sayaba ya lunch tukwa breakfast oba tuse kumacha otuse regular tukuwa ekyokunywa ekiri cool so nsangibwa bulenga yawali edduuka lyange mje mpagireko bambi sina lugambo just bino just naone tasakadama munammwe mubimanyi nammwe sente ya mwemenya so semu bubi namba zange kweziri ku bio ngola ne surprise nga mama wo tata wo ne bidi ku page yange bipostinga so mpagireko airport I want just inbox me to kanyaka set ne bobo genda wa tukutwala mukwano. Thank you so much mubale kumpuliriza. Okay kale basi banyabo mwene bali ku program eno bagiyita Zulu mwagalwawo gaba mazima meerere omukulu ande ewe bali kubeeranga banange bw'oba nsindikidde message mu inbox bambi nolaba tokuba Naume kyomuhendo Naume wajja wano audio nenjikuwa sente zenkolera private ozimanyi bulungi so buli muntu ajja wano mu saving enamba eba ku Google nenkuteekako n'erinnya so nakuwadda details zonna kiri gy'oli. Yes hello Viola kyekiganye wanje kyekiganye network ekufukidde akabizi network entawanyamu. Okay kati ekiriwo kiri bwe kiti ando muwa magezi kikuba omusajja amutiisa ayina kyagenda mukola wabula ye ande nga ye bwa continuing nga agenda mutiisa naddamu n'amukubira amasimu agamutiisa ande ye kennyini agende ye reporting in case waliwo ekimutuuseeko akwatibwe kuba atuuse najja ne kudduuka ekyo kiralamu azze ku dduuka kuba yabadde agamba mbu ayagala kujja ku dduuka feesinge ande amufeesinge ku ddiiru ki awo simanyi naye ye kati ande alina okweripotinga in case waliwo ekimutuuseeko naye nga talina kyayinza mukola nze nga okusinziira bwe mmanyi kuba mbadde naye emyaka 4 mu mmanyi. Okay kati mbadde nsaba naawe kennyini okipinga essente zo nsaba okipinga essente zo ozitereke gwe kennyini toddamu kukola kintu nga toliiwo ekyokulala eno relationship amugambe nti nno bambi nzandeke naye nga kivudde mu ye mukyala agamba omwami kansubire nyabo uleke kakali bwe kati okay kale tumuleke oyo tumuleke kale kyekyo muganda wange andi sibula abantu nange ndabike nga mbaako ebirala byengendo okukolako okay mama some namba yange ya Airtel eri 0759 28 90 67 kweri ku bio yeri ku WhatsApp 0759 28 90 67 ayagala surprise ayagala airport pick up ayagala okugula bed cover surprise byonna binambi delivering ne bo bigenda wa delivering kola so bane mwena akasemba Mr America
munkotinge bulungi kino nkikoze not because njagala nnyo ssente wadde mbadde nzimufunamu naye kutasa ssente yo gy'okolerera ggwe kadaama ggwe ngamba gwandaba manyi teweebaka webaka leeti oluusi okoze eki okufunya akasenteko tadde mu mwami we ali mu Uganda ali eno yeegadanga ng'oli eyo oli kusoma